Weewaawo tendeeza Kristo era neebaza Mukama Katonda ffe olw'ekirabo eky'obulamu ky'atuwadde okubanga n'olunaku olwatukyasobola okwatula nti Yesu ye Mukama. Olamusako gwena muganda wange ne mwannyinaze akyekuumidde mu byawandiikibwa ate akyatwalira ddala eddaala ery'okubanga wekkaanyiza ddala ensonga. Neebaza Mukama Katonda ffe kusoboseza okubanga okyayimiridde masekkati g'ebisoomooza obulamu bwaffe bulijjo. Manya nga bulijjo Mazima Kenneth era ng'olunaku olwaliro genda kubanga tutunuulira ku nsonga gye tuyita omwana eyajja okuva ku mukono ogwa ddyo ogwa kitaawe. Omwana eyajja okuva ku mukono ogwa ddyo ogwa kitaawe. Era ng'essomo lino ligenda kwesigama nnyo ku kye tuyita okuzaalibwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga nsuubirira ddala nti ffe ffenna abasinga tumanyidde ddala nti mu guno omwezi gwennyini ogwa Desemba mwe twesangira ddala nga tuwulira abantu bangi nnyo nga boogera ku kye tuyita okuzaalibwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Naye kyansonyi nnyo nti okwogera okw'amaanyi nnyo okwogerwa ku Kristo Yesu mu biro bino oba mu kiseera kino ekya Desemba ojja kizuula nti okwogera okwo kutunuulira nnyo olulimi olwa bizinensi. Muntu ng'agamba kiki nina okuba nga nkola mu Desemba eno nkifunemu ssente. Abalala boogera ku bubaga, abalala boogera ku wa gye banaawumulira, boogera ku kiseera ekya nga bajjukira okuzaalibwa kwa Kristo okubeera nga kye kiseera ekigwanidde okuba nga bakikozesa okuba nga bazanya omuzannyo gwabwe gwe basinga okwagalira ddala, oba okubeera nga balaba firimu zaabwe ze bakyasinza okwagala, n'okwenyigira mu bintu ebirala eby'enjawulo ebyo bye bagamba nti bye bisinga okuba nga bibanyumira. Naye gwena muganda wange awuliriza ne mwannyinaze, kikulu nnyo otegeera nti bwe tuba tukozesa olulimi olwa Bayibuli, kikulu ne tutegeera nti okuzaalibwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo tekwina kakwate konna n'ebyo ebimu ku ebyo bye njogedde waggulu. Wabula kikulu ffe okutegeera nti okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo kugwanidde okubeera nga kutuyamba okuba nga kutusongera ku bwesigwa bwa Katonda mu kukuuma ebisuubizo bye. Bintu bingi kitaffe byayogera oba ebyayogerwa okuyita mu byawandiikibwa nga akozesa bannabbi be ebyali bisonga ku kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo, era tulaba nti kuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo kusongera ddala ku kye tuyita obwesigwa bwa Katonda okuuma ebisuubizo bye. Ekyokubiri, okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo kugwanidde okuba nga ekiseera kyonna kutusongera ku kye twandiise amazima ag'ebyawandiikibwa. Ti bye tulina mu Bayibuli si bya bulimba. Bye tulina mu Bayibuli si bya ki? Si bya bulimba, nti gwe nange tusobolera ddala okutegeera nti kituufu abaana b'abantu twali twetaaga omulokozi, era omulokozi yamala n'agenda mu maaso n'okuzaalibwa n'ajja mu nsi. Nga tutunuulira amazima ago ge mazima ag'enkomeredde agasirisa ensomesa yonna ey'abaana b'abantu, agasirisa enjigiriza yonna egamba nti obulokozi busobola okufunibwa okuyita mu madiini ge twegunjirizaawo oba ge tweteereddewo. Bayibuli nnambulukufu obulokozi tebusobola kufunibwa okuva mu ddiini yonna eyatandikibwa abaana b'abantu. Ensonga lwaki Yokaana 14:6 eraga nti Kristo ye kkubo n'amazima n'obulamu. Teri n'omu asobola genda eri kitaawe ali mu ggulu wabula okuyita mu ye. Kitegeeza nti obulokozi oba ekkubo ery'obulokozi, ekkubo ery'obulamu, ekkubo ery'amazima lisangibwa mu Kristo Yesu yekka. Obulokozi tebuli mu makanisa gaffe, obulokozi tebuli mu kanisa eya Roma, tebuli mu Busiraamu, tebuli mu Seventh Day, tebuli mu Bamamoni oba ba Jehovah's Witness, aba Yesu Masiya, ab'enzikiriza ez'enjawulo zonna, wabula obulokozi buli mu muntu oyo ayitibwa Yesu Kristo. So okuzaalibwa kwa Kristo Yesu kwe kukomeza ddala oba kuleeta ekkomo ku kwatula okufuuse okwatula okw'abantu ab'enjawulo, oba okwatula abantu ab'enjawulo kwe basangidde ddala nga kwe kwatula okugenda mu maaso n'okuttaanya ensonga zaabwe. Abantu abasinga bagamba nti lwaki ebintu ebibi? Ekibuuzo ekyo kiri nti lwaki Katonda aganya ebintu eby'okutuuka ku bantu abalungi? Enjogera eyo yonna mukwano oba muganda wange eragira ddala obunafu bwe tuyina mu kutegeera kye tuyita ebyawandiikibwa.
kubanga bw'obeera osomye tugambe Baluumi essula ya 3 ojja kizuula nti no Baluumi eyo essula ey'okusatu nnambulukufu bulungi nnyo bw'egendera ddala maaso n'okubanga eragira ddala nti bwe tuba tusomye egamba nti nga bwe kyawandiikibwa nti tewali mutuukirivu n'omu. Kati bw'owulira enjogera egamba nti lwaki Katonda aganya ebintu ebikyamu oba ebyo by'okutuuka ku bantu abalungi, eyo njogera y'abo abatategedde byawandiikibwa. Gwe ogamba oli mulungi, naye oli mulungi okugereegeranya kwani? Kubanga bwe tuba tusomye mu Mako essula ey'okumeka, Mako essula ey'e10 olunyiriri olw'18 lulambikira ddala bulungi nnyo nti Katonda yekka ye muki ye mulungi. So gw'osobola okwetunulya ng'olaba oli mulungi, osobola okwetunulya ng'olaba ogwanidde tolina akakyamu konna. Naye bw'oba nga ensibuko yo esibukira ddala mu Adamu omubereberye amanyikiddwa nga Adamu eyagenda maaso n'okulimbibwa wamu ne mukyala we, abantu bonna abaazaalibwa nga bagoberera Adamu eyasooka, teri mu bo mulungi. Era enjogera ey'okulooza nti abantu balungi ensonga lwaki abasinga bwe tutuuka ku nsonga ey'obulokozi beesuulire ogwa naggamba, tebaagala kumanya kuba balooza balungi, kubanga balooza tebakola kino, tebakola kiri, tebakola na kiri, okubanga tebakola ebyo ebintu eby'enjawulo, olwo bali bulungi era tebeetaaga bulokozi. Bassebo ne bannyabo, kikulu tutegeere omulungi ali omu yekka ye Mukama Katonda, era nga yeeraga gye tuli okuyita mu mwana we. Yensonga lwaki Kristo azaalibwa mu nsi n'ekigendererwa eky'okubeera nga afuula abo ababi, abalabe, abanyazi okubeera nga babeera ab'eddembe. So nga twogera ku abasinga kye bayita Christmas, nenze njagala nnyo nkozesa olulimi olwa Bayibuli lwe tuyita incarnation oba okuzaalibwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kuzaalibwa kwe tekwogerwako nnyo nga bwe nkwogeddeko oba nga bwe ntandise okwogera ku ŋŋandaga obukulu obw'ensonga nti watali kuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo tewandibaddewo kusomesa kwonna kusonga ku kye tuyita omusaalaba. Kubanga abasinga beerabira nti okuzaalibwa kuno kuyina we kusonga, watali kuzaalibwa tewali musaalaba. Nga tonnaba kwenyigira nnyo mu piraawo, mu nnyama, mu bintu eby'enjawulo ebiyitibwa engoye, nawe wogenda osanyukira, wawe mugenda okugendako nga famire n'ebisigadde, sooka weebuulize ddala ekibuuzo ekisinga obukulu. Omusaalaba ogwa Kristo Yesu gutegeeza ki? Gutegeeza obulamuzi bwa Katonda eri ekibi. Kati ono eyazaalibwa tazaaliddwa kukola kirala, azaaliddwa kubanga amalira obulamu bwe ku musaalaba, nti eyo gy'agenda okuba nga ku ye atikkibwa ebibi by'abantu bonna n'obuzito obw'ekibonerezo kyabwe ku ye. So njagala nno tutegeere ddala kye tuyita omwana eyajja okuva ku mukono ogwa kitaawe ogwa ddyo nga tweyambisa kye tuyita the creed of Chalcedon oba okwatula okwa abakkiriza mu kifo kino ekyali kiyitibwa ekya Chalcedon mu mwaka ogwa 451 AD oluvannyuma lw'okukola ki? Lw'okuzuukira, oluvannyuma lw'okufa okwa Mukama waffe Yesu Kristo n'okuzuukira. Bwe tuba tweyambisiza okwatula okw'Abakristaayo mu kifo kino ekyali kiyitibwa Chalcedon, kikulu nnyo okuba nga tutegeerera ddala nti okwatula kuno kwagenda mu maaso n'okukkanyizibwako nga okwatula okwalina okuyamba Abakristaayo ku nsomesa eya okuzaalibwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kyansonyi nnyo nti amakanisa agasinga n'Abakristaayo abasinga tebasobola kunnyonnyola bw'obabuuza nti okuzaalibwa kwa Kristo Yesu kutegeeza ki, ojja kizuula nti abantu bangi tebasobola kuba nga babaako n'ekyokuddamu, kubanga tebalina framework, tebalina musingi, tebalina byawandiikibwa bye basobola kwesigamirako ddala, oba okwatula okw'Abakristaayo bannaabwe ababasookawo kwe beesigamako okubanga bafunza
obukulu obw'ensonga mu ngeri eyo etawakanya ekyo kyonna ekyawandiikibwa. So okwatula kuno okwa Chalcedon kwagenderwa okubeera nga kusirisa kye twandiise enzikiriza eyitibwa eya Nestorian idea. Nestorian yali muntu eyatandikawo enzikiriza egamba nti Kristo Yesu baali bantu ba mirundi ebiri nga bali mu mubiri gumu. So Nestorian oyo yagenda mu maaso n'okutunda ekirowoozo kye mu bantu ab'enjawulo, era abantu bangi ne bakigula nti nga bw'oba olabye Yesu olaba abantu ba mirundi ebiri. Ate si ye yekka, mu biro ebyo waliwo n'omwami yali ayitibwa waliwo n'enzikiriza eyali eyitibwa Eutychian. Nannyini eyali akulira ekirowoozo ekyo yali Eutyche. Kati nga ye kyali agenze maaso n'okutunda, yagamba nti obwakatonda bwa Kristo Yesu bwali bumaze okumira obuntu bwe. Era ojja kizuula nti movements nnyingi nnyo oba enzikiriza ez'enjawulo oba amakuŋŋaaniro ag'enjawulo gayina endowooza y'emu eya Nestorian, gayina endowooza y'emu ey'oyo ayitibwa Eutychian, nti basomesa ebintu ebitalina kakwate ku nsomesa eya Bayibuli. Ensonga lwaki ekkanisa ezimu ezigendera ddala mu maaso n'okubanga tezigenda na mugendo guno ogw'omulembe guno ogw'okukyusa ebintu eby'enjawulo ebyawandiikibwa, ojja kizuula nti ekkanisa ezo zaddayo ne zifuuka confessional, ne zeekwata ebyo bakristaayo banne baazo bye baagendanga maaso n'okuba nga bayimirirako okunyweza okukkiriza kwabwe. Gamu ku makanisa agakola ekintu eky'engeri ng'eyo ye kanisa mwenviira ddala, nti bwe twogera ku Creed of Chalcedon tugikozesa okubanga ebbanga lyonna twejjukiza nti ng'ekkanisa tetuvudde ku nsonga y'emu bakristo bannaffe abaatusooka okutambula olugendo luno gye baagenda mu maaso n'okubanga banywerezaako okukkiriza kwabwe. Era okwatula kuno okwa Chalcedon bwe kutandika nga kugamba tunolw'ensonga eyo nga tugoberera bakitaffe abatukuvu, ffe ffenna wamu tusomesa abantu nga tukakasiza ddala omuntu omu era omwana omu, Mukama waffe Yesu Kristo, oyo atuukiridde mu bwakatonda era atuukiridde mu buntu. Wakulu wa kutegeera nti bwe tuba twogera ku kuzaalibwa kwa Kristo Yesu, kitugwanidde okuba nga tutegeera twogera ku muntu azaalibwa ninga azaalibwa n'ebikula bya mirundi ebiri. Ekikula ekimu kituukiridde mu bwakatonda, ekikula ekirala kituukiridde mu buntu. Mu buntu. So yensonga lwaki bwe tutegeera bino bituyambako n'okusanyuka kwaffe, oba kye tuyita Christmas, oba kye tuyita okujaganya kwaffe, okubanga okujaganya okwo essanyu lyaffe oba bye tuteesezza okuba nga tweyambisa mu kusanyuka bibeera nga tebirina kakwate na kintu kyonna kivoola omuntu oyo gwe tujaganya gwe tuyita Yesu Kristo. Tulina okuba nga twewala engeri zonna esobola otuleeta okumenya bye tuyita ebiragiro bye, kubanga tutegeera nti azaalibwa atuukiridde mu bwakatonda oba atuukiridde neera mu buntu. 10 ku kinnaakyo muntu, 10 ku kinnaakyo Katonda, ate 10 ku kinnaakyo muntu. Yensonga lwaki abaasooka omukyalira tubayigirako ebintu bino wammanga. Abaasooka omukyalira bino bye tugenda maaso n'okuba nga tubayigirako. Abamukyalira Bayibuli etulagira ddala bulungi ensonga enkulu ze tusobola bayigirako ze zino wammanga. Bwe tuba tweyambisizza Matayo essuula ey'okubiri olusookera ddala n'olwokubiri. Awo Yesu bwe yazaalibwa mu Besilikemu eky'Obuyudaaya ku mirembe gya Kerodi kabaka, laba abagezigezi abaava ebuvanjuba ne bajja e Yerusalemi. Kati awo n'owakulu akutegeera abagezigezi abajja okuva ebuvanjuba Bayibuli teyanukudde oba tetotodde baali bameka egambye abagezigezi. Leero tulina omugendo ogw'enjalo ogugenze mu maaso n'okugatta ku bagezigezi nga gugamba nti baali abagezigezi 3
era abasinga beesigamiza okumanya kwabwe okw'ebyawandiikibwa nga bakwesigamya ku firimu ze balabye. Naye Bayibuli nnambulukufu teyatula oba tetuwa omuwendo oba ennamba ey'abantu bano abayitibwa abagezigezi. Abasinga beesigamya nnyo ennamba ey'abantu abasatu nga beesigama ku birabo eby'emirundi esatu. Naye Bayibuli banga teyatudde ennamba yaabwe, tugwanidde okuba nga naffe tukola tutya nga tusirika. Naye kyenjagala otegeere lwaki bayitibwa abagezigezi olwokubiri. N'agamba nti ali ludda wa oyo eyazaalibwa kabaka ow'Abayudaaya, kubanga twalaba ne bagamba nti ali ludda wa oyo eyazaalibwa kabaka w'Abayudaaya, kubanga twalaba emmunyeenye ebuvanjuba ne tujja okumusinza. Kati tugambe okuzaalibwa kwonna okwa Mukama waffe Yesu Kristo kulina okuba nga kulabibwa mu ngeri ey'okusinza. Togenda kusinza nga weggulira ebyo ebigenda okubeera nga bimenya amateeka ge, nga bivoola obwakabaka bwe, nga bivoola obwakatonda bwe. Kyensonga lwaki nga omuntu yenna tannaba kwenyigira mu mbeera eno ey'okukyamuukirira. Ngenda kulya ki, ngenda kwambala ki, tugenda kowa, akawungezi tugenda kamalya. Weebuuze ebyenjagala byonna okuba nga nkola, nzivoola oba sivoola, ngulumiza oba sigulumiza, nsinza oba sisinza. Ebyo bikulu bya kubanga bikola bitya nga bitegeerebwa. Owatali kubanga ebyo tubitegeera, tugenda kumaliriza nga twenyigira mu nkola ez'ensi, mu nneeyisa ey'ensi, mu ngeri ey'ensi gyerabamu ebintu, naffe twesange nga ffe abatalina kyusibwa nsi ate tukyusiddwa ensi mu ngeri ey'okusanyuka kwaffe nga tekwesigamye ku ebyo ebitulagibwa mu byawandiikibwa. So ngenda kuba nga neeyambisa okwatula kuno okwa Chalcedon kwe mmanyidde ddala nti kuteeka essira ku bikula ebibiri ebya Mukama waffe Yesu Kristo, ekikula kye eky'obwakatonda n'ekikula kye eky'obuntu. Manyidde ddala nti eno si y'engeri eya bulijjo abantu gye bagenda maaso n'okuba nga beeyambisa okwogera ku kye tuyita okuzaalibwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Naye nsuubira, nze ndowooza nti okuzaalibwa okwa Kristo Yesu, obanga omuntu alina olulimi lwakozesa nti ajjukira bwalumu, kyendowooza nti mu nsomesa ya Babuli ebbanga lyonna tulina okuba nga tuyigirizibwa ku kuzaalibwa ne ku bulamu obwa Kristo Yesu. Era ekiseera kino kye kyandibadde ekiseera ekyokuba nga ate tunnyonnyokera ddala nnyo oyo gwe tuyita Mukama waffe Yesu Kristo. So mayinde ddala bwe tutuuka ku bikula ebibiri ebiri mu muntu omu ayitibwa Yesu Kristo, waliwo okusoomozebwa kw'amaanyi n'obutategeera bw'amaanyi nnyo. So njagala ntandike nga nnyinnyonnyola kye tuyita incarnation, okwambala kuno okw'omubiri kye ki. Mu bufunze bwe twogera ku kwambala oba okuzaalibwa kwa Kristo Yesu, tutegeeza ti Katonda mwene yeegatta n'ekikula eky'abantu okubeera nga abeera omu ku ffe. Katonda mwene yeegatta n'ekikula eky'abantu okubeera nga abeera omu ku ffe. Era bwe twogera kuzaalibwa kwe kwegatta okw'ebikula ebibiri, kwegatta okw'ekikula ekya Katonda n'ekikula eky'abantu mu muntu omu. Ekyo tetulina bwe tusobola kikwasaganya mu ndowooza zaffe, naye ge mazima agaki ag'ebyawandiikibwa, ate era kwe kwatula okw'Abakristaayo era ke tulabye wano mu kitundu ekyali kiyitibwa Chalcedon. Bw'obanga bino tobitegedde bulungi n'otategeera nti no okuzaalibwa kwe kubeera nga Katonda mwene yeegatta n'ekikula eky'abantu okubeera omu ku ffe, oba obumu obw'ebikula ebibiri ekya Katonda n'eky'abantu okuba nga kiri muntu omu, y'ensonga lwaki owulira enjogera nga zino ez'obulimba oba ez'ekifere nga zoogerwa ate era nga zikkirizibwa abantu bangi. Emu ku yo yeeno, oba enjogera emu ku zo yeeno, nti Yesu teyazaalibwa mu nsi kubeera Katonda. Kati bye tusomye bikwatagana ne bino, abadde nga owuliriza bulungi ojja kugamba nti nedda, kubanga enjogera eno ey'ono omusajja ayitibwa Todd White y'enjogera egamba nti Yesu teyazaalibwa mu nsi kubeera Katonda. Kibanga ekitegeeza nti biri bye twogedde nti obumu oba okwegatta okw'ebikula ebibiri ekya Katonda n'eky'abantu mu muntu omu kya bulimba. Ensonga lwaki
Bakolinso 2:14 etulabula tiwaliwo abasomesa enjiri endala, ababuulira Kristo omulala, abayina omwoyo omulala. Enjogera eno bweti egamba nti Kristo teyazaalibwa mu nsi kuba Katonda, si njogera ey'omwoyo wa Katonda, si enjiri ey'abatume, si enjiri ey'abakristaayo ababeryeberye, si njogera ey'omuntu alina Kristo wa Bayibuli. Ekyokubiri, enjogera endala nga nayo eragira ddala obutamanya, yegamba nti Kristo mu kuzaalibwa kwe yeeyambula obwakatonda bwe. Kristo mu kuzaalibwa kwe yeeyambula obwakatonda bwe. Bwe tuba tweyambisiza bweyambisi okwatula kuno okwa Chalcedon, tutandise nga kutulaga nti abatusooka mu kukkiriza baasomesa abantu bonna okukkiriza omuntu omu era nga ye mwana Mukama waffe Yesu Kristo okubanga atuukiridde mu bwakatonda, okubanga ate atuukiridde mu bw'abantu, nga ye yennyini ye Katonda, nga ye yennyini muntu. Ndowooza olaba nti n'abasinga ku mmwe abali okuwuliriza oba n'abaliwuliriza n'abataliwuliriza, abasinga ojja kizuula nti kye basanyukira oba kye bajaganya tebakitegeerera ddala. Tewaliwo that sense of reverence, okuwa ekitiibwa, wabula abantu bali mu mbeera ey'okuba nga bali mu kasatiro. Kuva wano kudda wali, ngendeko wano ngendeko wali, nyambale kino nyambale kiri, ndye kino ndye kiri. So nebeera nga byetoololedde bwetoolelezi ku kusanyuka okugenze maaso n'okuba nga kusimbibwawo enkola eyaki ey'ensi. Njagala ate neeyambise ne Bafilipi essuula ya 12 olunyiriri lwa 5. Egamba mmwe mubeerengamu n'okulowooza kuli era okwali mu Kristo Yesu, oyo bwe yasooka okubeera mu kifaananyi ekya Katonda. Teyeerowooza kintu ekyegombebwa okwenkanankana ne Katonda. Olw'omusanvu, naye yeggyako ekitiibwa bwe yatwala engeri ey'omuddu n'abeera mu kifaananyi ky'abantu, era bwe yalabikira mu mutindo ogw'obuntu ne yeetowaza nga muwulize okutuusa okufa, era okufa okw'okumusalaba. Kati awakulu wakutegeera. Ndowooza olaba nti Bayibuli terina kyeraga nti Kristo Yesu mu kuzaalibwa kwe alina kyafiirwa. Egambye bugambi nti ne yeggyako ekitiibwa. Okukyeggyako tekitegeeza muno avuddeko kiri eky'obwakatonda. Bayibuli n'ennyonnyola bwe yatwala engeri, yeggyako ate ekitiibwa nga atutte oba nga atutte kye tuyita engeri ey'obuddu n'abeera mu kifaananyi eky'abantu. Jjukira 13:8 Bebulaniya eraga nti Kristo Yesu y'omujjo leero n'emirembe gyonna. Ate kino kikulu kya kutegeera. Bwe tuba twogera ku kye tuyita kenotic doctrine oba kye tuyita kenotic theory oba kenosis, kye tuyita engeri ey'okweyambula, tutegeere bwe tuba twogera ku ngeri ey'okweyambula, Kristo Yesu bw'abanga ayina kye yakyusa kyonna ku kikula kye aba takyali Katonda. Y'ensonga lwaki tugamba nti talina kye yakyusa kyonna ekikwata ku kikula kye eky'obwakatonda, kubanga Kristo talina kintu kyonna kye yeggyako, tekiriyo kyonna kye yeggyako bwe yazaalibwa. Wabula bwe twogera mu kuba nti yeeyambula, Bayibuli egamba nti ne yeggyako, ey'oluzungu kyeta empty, okweggyako kwatuukirira oba kwabeerawo bwe yafuuka omuntu. Era mu ngeri endala tusobola ogamba okweggyako oba okweyambula kwa Kristo Yesu kwatuukirira bwe yeegattako kye tuyita ekikula eky'obuntu ky'atayina lubereberye. So mu ngeri emu oba endala okweyambula kwa Kristo Yesu kutegeeza nti ebyo ebikola obwakatonda bwe yasalawo obutabikozesa akaseera konna, si nti yabifiirwa, naye mwene yasalawo obutakozesa ebyo byonna ebimwatula oba ebimusongako nga Katonda ekiseera kyonna. Y'ensonga lwaki olina ekyawandiikibwa nga kino mu Bayibuli. Bw'oba osomye Makko essuula ey'13 olunyiriri olwa 3:2 lutangaliza ddala bulungi bwe luti nga lugamba nti naye eby'olunaku
olwo oba ekiseera ekyo tewali amanyi newankubadde bamalayika abali mu ggulu newankubadde omwana wabula kitange. Kati ekyo akyogerera ku luuyi olw'obuntu bwe. Ye ng'omuntu tamanyi, naye ate njagala nkulage ekifo ekirala. Twala ekyokulabirako nga weeyambisizza Yokaana essuula ya kumeka ya 2 olunyiri lwa 24 egamba naye Yesu n'atabeeyabizaamu kubanga yategeera bonna. Kati kakulu, kati okutegeera kuno kutegeera kwa bwakatonda, teyategeera abamu wabula yategeera bonna. Era olwa 25 gamba era teyeetaaga muntu yenna okumutegeeza eby'abantu kubanga ye yennyini ategeera ebiri mu bantu. Kati omuntu agamba atya nti waliwo okufiirwa okwaliwo, nti mu kuzaalibwa kwe yeeyambula obwakatonda bwonna? Kati kuno okumanya kujjawa? Kye tulina okuba nga tutegeera mu muntu omu mwalimu ebikula bya mirundi 2. Mwalimu 100 ku kinnaakyo Katonda, 100 ku kinnaakyo omuntu. Amagezi gaffe gasobola obutakwataganya bikula bya mirundi 2 okubeera mu muntu omu, naye ensomesa eya Bayibuli nti talina kyeyafiirwa. Era bwe tuddayo kukwatula kuno okwa Bakristaayo mu kitundu ekyakiyitibwa Chalcedon, ojja kizuula nti bagattako nga bagamba nti yayina emmeeme etegeera n'omubiri, era bayatula ne bagamba nga wakikula kyekimu ne kitaffe ku nsonga ey'obwakatonda bwe, ate era nga wakikula kyekimu naffe ku nsonga ey'obuntu bwe, nga alinganga ffe mu ngeri zonna wabula ng'oggyeko ekibi. Lwaki? Kubanga enzaalibwa ye oba okuzaalibwa kwe kwali kwa njawulo kuzaalibwa kwaffe. Ffe ffenna abava mu Adamu tuzaalibwa n'ekikula eky'obwonoonyi. Kristo teyazaalibwa n'ekikula eky'obwonoonyi. Naye okwatula kuno kugenda ddala mu maaso ne kutuweera ddala ensonga ng'amano nti eyazaalibwa kitaawe nga n'emirembe teginnabaawo, naye bwe kituuka ku buntu bwe yazaalibwa ku lwaffe abantu era ne ku lw'obulokozi bwaffe. So kyekino ekigendero ekikulu eky'okuzaalibwa, nti omwana eyajja okuva ku mukono ogwa kitaawe ogwa ddyo, ekimuleeta azaalibwa ku lwaffe ne ku lw'obulokozi bwaffe. Ensonga enkulu. Matayo 28 Matayo 2:28 nambulukufu. Teyajja kuweerezebwa naye yajja okubanga anunula abangi n'omusaayi gwe. Omwana eyajja okuva ku mukono ogw'omabbali ekimuleeta kununula. Yokaana 1:29 Yokaana Omubatiza bwe yamulenga n'agamba lengera akaliga ka Katonda akajja ebibi by'ensi eno. Balumi 5:8 Katonda bw'ati bwe yalaga omukwano gwe gye tuli ne bwe twali nga tukyali aboonoonyi, Kristo Yesu yajja yagenda mu maaso n'otufiirya nga tukyali baki? Boonoonyi. Ensonga ezo zinywezebwa ne mu Balumi 8:32 Katonda waffe eyagenda mu maaso n'aterekereza kuwaayo omwana we, kiki kyalinza obutatuwa? Kolinso 2:5-19 etulaga engeri Katonda bwe yali mu Kristo Yesu n'agenda mu maaso n'omutikka obuzito obw'ebibi byaffe n'obuzito obw'ekibonerezo kyaffe. Ensonga ezo zonna zirina kuba nga zitutegeeza nti oba yazaalibwa mu Sebutemba nga 16 oba Desemba nga 25, kikulu ffe okuba nga tutegeera nti okuzaalibwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo ekiseera kyonna kugwanidde kubeera nga kutuyamba oba nga kusiikuula okwenenya okw'ebibi mu ffe. Ekyokubiri, nga kusiikuula okusinza n'okutendereza n'okwebaza Mukama Katonda. Ekyokusatu, nga kusiikuula ffe okubanga tweyawula ku ebyo ebitamwesa kitundu. Nga kusiikuula ekyokuna ffe okubeera nga tubuulira enjiri eri abantu abalala mu buvumu n'okubalagira okuba nga beenenya ebibi byabwe. Zeezo ensonga enkulu ssebo n'ennyabo z'ogwanidde okutunuulira ennyo bw'obanga oli kitundu ku mugendo ogugamba nti gujjukira kye tuyita okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo, ogujjukira okuzaalibwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo mu biseera ebimu mu mwaka, nti walina okuba okusiikulibwa mu ggwe ne bannoobo ku nsonga y'okwenenya ebibi byo. Walina okuba okusiikulibwa mu ggwe okw'okusinza
okutendereza n'okwebaza Mukama Katonda olwa Kristo Yesu. Ekyokusatu, walina okuba okusiikulibwa mu ggwe okw'okutambula mu bulamu oba okweyawula kw'ebyo ebitaweesa Mukama waffe ekitiibwa. Ekyokuna, walina okuba okusiikulibwa mu ggwe okw'okuba nti onoonya okubaako b'otegeeza enjiri elokola eya Mukama waffe Yesu Kristo ng'ogibuulira mu buvumu n'okulagira abatambulira mu makubo ag'okwonoona okuba nga beenenya okwonoona kwabwe. Ssebo ne nnyabo, ensonga ezo nkulu nnyo ze ŋŋenze mu maaso n'okuba nga nsimba, era nsaba zitegeerebwe ddala bulungi. Nsaba zibeere nga zitegeerebwa ddala bulungi nnyo, kubanga owatali zitegeera tujja kumala nga tuli mu kinyumo naye nga tetutegeera kiggweerawa. Bitulaba abalabi bakola naffe bye tukola. Tetwenenya bibi byaffe, tewali kusinza okwannamaddala, okutendeeza okwannamaddala, okwebaza okwannamaddala, okweyawula ku makubo agataweesa kitiibwa, wamu ate era owatali kubuulira njiri abo bonna abeetaaga ogiwulira n'okubalagira okuba nga beenenya amakubo gaabwe. So bino njagadde tubitegeere, okusanyuka kwonna tekwandibadde kubi, naye waliwo ensonga ezitalina kubanga zeerabirwa, z'ensonga z'eŋŋendedde ddala maaso n'osimba muno, kubanga azaalibwa bw'aba nga atuukidde mu bwakatonda ng'atuukidde ne mu buntu. Kikulu nnyo okutegeera nti no engeri gy'osanyukamu ne by'okola nkulu nnyo. Essonga ku nsonga ey'omugulumiza, y'okumusinza oba butamusinza. So bye tukola tubigendere ate twewale okubanga tukkiriza Yesu oyo ow'ekifere, Yesu eyazaalibwa n'afiirwa obwakatonda bwe, eyazaalibwa ate nga si kabaka, eyazaalibwa ate nga si katonda. Oyo si ye Yesu gwe twogerako, atena busobozi bulokola, atena busobozi bukyusa bulamu bwaffe. Oyo ye Yesu gwe tulina okuba nga twewalira ddala. Tuddeyo ku nsomesa entuufu eya Bayibuli, wabula ng'ogisembeza ensomesa entuufu egenda kuviirako okuba ng'obaako b'ofiirwa, kubanga abasinga baagala Yesu oyo w'ekimpatiira, Yesu oyo atategeerekeka, nga bakola bibanyumira, batambula nga baagala. Naye Bayibuli manyanga bwe tuba tuzzeeyo mu kwatula kuno kutulaga okuviira ddala mu bigambo ebya Bayibuli nti oyo Mukama waffe Yesu Kristo ye yekka eyazaalibwa era ng'alina ebikula bya mirundi ebiri, watali kutabulwa, watali kukyusa, watali kwawulamu, watali kubeera nga tubyawula, watali kubeera nga tugatta ebikula bino gamba nti ekimu kyabulya mu kirala, wabula byonna ebikula bino ebibiri ebyenjawulo, kubanga buli kimu kikuumibwa nga bwe kigwanidde okuumibwa, eyajja mu kikula eky'omuntu omu, era watali kwawukana okw'ebikula ebibiri, ng'era yoyo omu ye mwana oyo yekka eyazaalibwa Katonda, ekigambo Mukama. So soolasuukawo wano, kye weetaaga okuba nga oddamu kitegeera. Nsaba ozeeyo obubaka, wuliriza mpola. Kristo talina kyakyusa kyonna ku kikula kye, kubanga bw'akyusa ekintu kyonna ku kikula kye aba takyali Katonda. Byandikwa bitulaga nti takyuka y'omujjo leero n'emirembe gyonna. Talina kye yejjako ku ky'obwakatonda bwe. Okweyambula tukunywezeza tekuli mu kye yejjako, kuli mu kye yeegattako. Mu Luzungu, the emptying is not in what he dispossesses or frees himself from, but the emptying is in what he added to himself. So bikulu byakubanga bikola bitya bitegereka. So nsaba Katonda nga wali ow'ekisa, manyi eno si mmere ya bulijjo mu makanisa agasinga n'eri abakristaayo abasinga mu nnaku zino oba mu biro bino, naye ye mmere gye tulina okuba nga tulya, nga si byakuwanika buwanise mikono, si byakumala gakuba haleluya ennyingi, naye nga byoyogerako bitegeera, ng'osobola okwawula, ng'osobola okukakasiza ddala nti ensonga bw'eti bw'eri. So saba Katonda nga wali ow'ekisa awa omukisa okubuulira okw'ekigambo kye, era bino bikosa obulamu bwaffe, tubeeko engeri enjawulo gye tutunuliramu ensonga. Era Katonda nga wali ow'ekisa nsaba ekisa kibeere eri ffe ffenna. Amiina.